Weewaawo akati omukyalo ono ow'enkima abuuzizza ekibuuzo nti kiva ku ki omuntu okubeera nga yeebase n'atugibwa amalusu ne gamutuga oluusi n'azuukuka nga gamuyise ne mu nnyindo. Akati nze nja kukwanukula bwe nti gwe nnyabo ow'enkima muzzukulu wa Mugema era nga oli mukyala munyolo njala owulirize bino ate obikwate bukusu. Akati omuntu okutugibwa amalusu nga yeebase, waliwo omuntu okutugibwa amalusu nga waliwo akwogeddeko, ekyo nno kisobola okujja ng'otunula era ng'olaba oli n'akwogerako, kubanga eby'abantu bitambulira mu saayansi, eby'abantu bitambulira mu magiki. Oyinza okubeerawo n'olowooza ku muntu oba wakamulowoozaako eddakiika nga 5 omuntu n'ajja ewuwo n'ogamba kale mbadde nakakulowoozaako. Omuntu ayinza okuba akwesudde kilomita nga 3 n'abaako ebintu byakwogerako oluusi bibi, eno amalusu ne gakutuga. Okitegedde? Kati n'abantu kye batamanyi nti ensi eno eriko obwakabaka bwayo, ensi eno eriko obwakabaka bwayo ate ensi eno eriko essimu. Ensi eno erina amasimu, erina amayengo ffe ge tutalaba, erina abantu ffe be tutalaba, ffe tuli balya mmere tuliko obutambala ku maaso. Okitegedde? Akati olw'okuba nti tetulaba naye ebitulaba bingi, abantu tugenda nitulowooza nti ku nsinuza tuliko ffekka. N'olaba oli ne yeeyagala, oli n'ayagaliza munne ekibi, ono n'akumpanya oli, ono n'abbako munne ettaka lye, oli n'ayagala ono afe, ono n'ayiya oli amutte, ono n'ayiya akaabye munne amaziga. Eriyo omuntu gw'olaba nga ku nsi alinga yeefudde Katonda, ng'alinga ng'ensi ye aligiremerako, ng'olaba nti oli bw'akaaba ono tafaayo, oli okubeera mu nnaku ly'essanyu ly'ono. Naye ffe abatudde mu buwangwa tulina ekintu kye tulengera ate era nga tumanyi nti ensi eriko abantu abalala. Omuntu omulamu alina ebintu by'atayinza kulaba, omutonzi bye yeesigaliza. Ensi eriko abantu abalala ate era abatudde mu buyinza obw'ekitalo. Okitegedde nti omuntu ayinza okuba mu kilomita 7 n'akwogerako eno amalusu ne gakutuga. Okitegedde? N'obeera ewuwo n'olowooza ku muntu naye ng'omuntu ali mu kkubo ajja era n'amala n'akutuukako. Kale nno ebyo byonna abantu abamu abaakoze omuwawa, abantu bagenze ne basoma ekkalaamu biki, abantu ne batabaako na bintu bimu bye beefumiitirizaako. Oba osanga abantu singa tuli bulungi mu nsi nga tewali kuttingana, tewali ki, kubanga ayagaliza munne ekibi kimutuukako. Bw'oba ologa abantu ne bafa, naawe ekyo ekintu okifunako, waakiri bw'otakifuna kiggukira mu zadde lyo. Bw'oba toyagaliza era naawe ekyo kikukyukiramu. Bw'oba okola banne ebirungi naawe era ofiira mu birungi. Kakati ogwo omulamwa ke nguveeko. Kanzire ku kibuuzo ky'omukyalo ono ow'enkima nga mukazi munyolo, nga muzzukulu wa Mugema era nga wankima, agambye nti kiva ku ky'omuntu nga yeebase okutugibwa amalusu. Kiri eky'amalusu nkyogeddeko ku muntu omulamu atunula, kati kino ngenda kutandika kya muntu yeebase. Omuntu eyeebase ebiseera ebisinga obeerako omuzimu. Eryo si jjembe, okitegedde? Eryo si jjembe nti mayembe g'ekika ge gannuma, ate si misambwa nti misambwa gy'ekika gye ginnuma. Akati omuzimu obaako omuzimu nga gwa kika, kale ne bwe gutaba gwa kika, kubanga mulimu abantu abalondebwa lubaale w'e Bukojja, kati kaŋŋambe bugambi nti obaako omuzimu. Omuzimu ogwo guba musibe. Eriyo emizimu egyasimbwako eddagala. Okitegedde? Ng'oli mu kusimba eddagala ku muzimu ogwo yalisimba mitwetwe oba mu makkatikkati wakati, nga bonoga nti eddaalo likoma wano, guno gwe mutwe, naye najja alisimba wakatikkati oba mu kifuba. Eriyo abantu abasimba emitwetwe, eriyo abantu abasimba mu kifubafuba awo. Okitegedde? Abasimba mu kifuba eddagala abo batera okuba nga balina ebyama bye bakweka. Okugeza omugenzi ayinza okuba yaleka ebyapa ne wabaawo abikumpanya, kati ne bagala basibe omuzimu ogwo. Kati ensiba y'ogwo omuzimu olina kugeraageranya wali mumwa.
ebintu nno biri mu nsi. Olina kugeraageranya wali mumwa, ogeraageranya omufu oli yeebasa atya nti yeebase bw'ati buwanvu ki nti eddala olikoma wano. N'ogeraageranya kati ekintu kyonna ky'okola ku ddaalo oba okikola tugambe skeletoni eri wansi ogigeraageranya n'ogigeraageranya kubanga entaana y'ennyumba y'omufu ey'olubeerera era embuyaga z'olaba zikaza engoye emizimu gino gikomawo mu ntaana ne gyebaka era ekintu eky'obulabe ennyo abantu abasimba eddagala ku malaalo ng'oyagala ekika kisaanewo. Okumanya ng'okusimba eddagala si kirungi, ng'oyagala ekika kisaanewo kati ddira olete eddagala ku malaalo osibe omuzimu gube nga gwabadde gwagenze gube nga gwabadde teguliimu gwasangiddwa gwagenze kubanga tugambye nti embuyaga ezikaza engoye gy'emyoyo be bajjajjaffe basengaffe baani be tutaalaba be tutaamanya embuyaga z'olaba zikaza engoye kati emizimu emite gy'egyo gy'olaba embuyaga ezinyeenya endagala mwe muva ennyimba ezigamba sezzimu erinyeenya endagala. Ne wabaawo oluyimba olugamba nti emizimu emizadde jjajja gibwatula endagala, okitegedde emizimu giriira ku ndagala, okitegedde n'obeera mu lusuku olulagala ne lukoonoka lukka nga lwali terunatuuka kukoonoka ne bagamba ogwo muzimu, n'obeera mu nnyumba yo nga weebase n'owulira oluggi nga lwekaaka ogwo guba muzimu nga guyingira tugambe musula mu mwamba nga yali yabajjajjammwe ezo mwamba ezo enkadde ezo bannyinizo batera okudda ekiro ne babalambulako ne bagenda mutera okuwulira amadirisa nga geekaaka otera okuwulira amabaati nga geenyeenya otera okuwulira naye nedda ekinyeenya amabaati kiba kirala ekinyeenya amabaati ekyo nja kitu naye okwekaka kw'oluggi gutera kuba muzimu, okwekaka kw'eddirisa gutera kuba muzimu. Naddala ezo ennyumba enkadde ezo nga zaasigalamu abaazisigalamu abantu abazirimu bannyinizo batera okukomawo mu maka gaabwe ne batuukamukko ne bagenda. Kati emizimu egyo giba gyetaaya giba mite. Kati omuzimu omusibe nga musibe tugambe ku nsi yakolanga ebyonoono yaloganga yattanga teyayagalizanga bintu ebityo yali mulyaza amaanyi yali mubbi ebintu ebityo. Kati egyo emizimu emisibe egyo gy'emizimu egitaviira ddala mu ntaana olumala okugendewo omulamuzi ne bagulamulira emisango nga baguzza mu ntaana nga batikako kufuru. Kati egyo si gye njogerako. Kati njogera ku mizimu egyetaaya. Emizimu nga gyetaaya bulungi nnyo. Ogenze ku musawo bakugambye emizimu gye gikubuzizzaako eddagala, bakukebedde bagambye oliko omuzimu gwa jjajjaawo, bakebedde bagambye oliko omuzimu gwa ssengaawo, ogambye omusawo mutera okweteteggula ebintu eby'ekisiru oli ku musawo ogambye emirembe gimbuze biki jjajja ate nze kakati ew'omusajja gye ndi tayagala bibbo jjajja tukoze tutyo gusiba. Kati omusawo bw'aba musiru ng'akuwa ddagala lisiba akugamba twala eddagala lino mu ccupa oba ndeetera emu ku ssaati ye oba ekiteeteeyi kye oba gomesi ye oba genda mu nnyumba mwe yasulanga onzigireyo ekintu bwekiti ne bwekiti. Okitegedde ebintu babikola nnyo oli najja n'akyala ewaka mulina mwamba nkadde kumba alina ekimuleese wa Luganda oba bamutumyemu akantu akasigala ku ngatto ye oba kyali kigatto nga kikadde oba gwali mu kalabanda oba gwali muggo gwe oba yali ssaati ye oba yali kkanzu oba yali kooti oba ki. Abasawo babituma abazzukulu kakati ngaddira essaati eyo ng'agisibiramu eddagala. Kakati amuga nti genda ku ddaalo lye eddagala lino lisimbe emitwetwe. Okitegedde kubanga omuzimu bwe guba gusituka mu ntaana gusitukira mitwetwe. Okitegedde gusitukira mitwetwe guyingirira mirannamiro. Okitegedde guyingirira eri mu bigere ate gusitukira mitwetwe. Ako mukakwate bulungi. Amalaalo singa oba ogenza okulima amalaalo waliwo ebiseera bye baga nti tolima kijja mu ttuntu okujjako okukirima mu ttuntu nga mwakikeereddemu ettuntu ne libasangawo. Singa muba mwagenze kulima kijja
ettuntu ne lijja omusana nga gwememula, emizimu giri giba gyategedde ku makya nti bazze tulongoosa, gibeeramu nga gikkakkanye munda ne mulima bulungi, oba ne givaamu ne gibeerawo nga mulima gibalaba mutambula najaawo bwe mulima tegiba mizibu. Naye tolumba kijja mu ttuntu kuba giba tegyategedde. Mu ttuntu omuzimu guva eri nga kasana kagwokezza, oyinza okubeera emirannamiro ne gukutomera guyingira, omuzimu tegulina buleeki, gukutomera butomezi ng'ogweri, era abantu ku kijja abasinga obungi mutera obbalaba omuzimu gumukubidde mu kijja, okitegedde aba ayimiridde wabi. Abo abantu emizimu begikubira mu kijja bulijjo mubawulire, obanga muziika mu maziika oba mwagenze kulima kijja oba mubadde mulima nga waliwo alinaanye ekijja, oba mwana muto ng'alinaanye ekijja nolya nti tubadde tulima wali ku kijja, obanga mulima mu nnimiro naye ng'ennimiro erinaanye ekijja, ekijja tebamala gakiyimiriramu, ate tebamala gakibuuka, ate tebamala gakituulako, bagaana okituulako kubanga obeera tomanyi wa woolina kutuula. Waakiri bw'oba nga weewaggudde nnyo n'otuula ku kijja, waakiri tuula muno mu mbiriizi. Naye emitwetwe n'emirannamiro tewasaalimbirwa, kati ekyo mukiyige. Emitwetwe toyimiriranga mitwetwe. Omuzimu guli kusitukiramu nga si gwe gwakulonda, n'obonaabona n'omuzimu nga gulinga eddogo. Tebayimirira mitwetwe, tebayimirira mirannamiro, eryo kkubo lya mufu. Wabula mu mbiriizi tewali ttabbu. Eddaalo teribuukibwa, eddaalo tebaliyimirirako. Mu maziika mutera okulaba abantu nga bayimiridde ku malaalo, kikyamu. Abantu balibuuka n'ebibambulira. Eddaalo tebaliyimirirako, eddaalo tebalituulako. Wabula eddaalo bw'oba okuyimirira mu kijja, bayimirira mu mabbalibbali g'embiriizi z'ebijja. Tebayimirira gye kikoma mitwetwe, tebayimirira gye kiva mirannamiro. Bayimirira muno mu mbutobuto z'eddaalo oba malaalo mangi omwo bwe mutyo omwo. Eno bayitayo buyisi. Okuyitayo buyisi si kibi kuba oba otambula. Musobola okuba mukitambulamu oba mukirambulo oba mugenda kukirima oba muleese kimuli. Ekyo si kibi okuba ng'okitambuliramu. Naye okuyimirira ku kijja ebbanga eddene ng'oyimiridde mitwetwe n'oyimirirawo mbumunyumya, bano balima ne weesimba alikaawo nnyabo oba ssebo, essaawa nnamba. Weesimba alisa emirannamiro w'ekijja, essaawa nnamba okutte mu mbinabina bali balima g'okoolokoka weesigamye enkumbi oba sseekyo biki kikyamu. Okuggyako mu maziika oluusi emizimu gitera okukwatibwa ku nsonyi mu maziika, abantu bangi bazze kuziika biki okitegedde, neera nga gitera okukubirayo abamu, naye era tekitera kubaawo. Kakati nga tuzze ku kintu ky'okusimba eddagala, sinnaba kwanukula kibuuzo ky'ono. Tuzze ku kintu ky'okusimba eddagala. Bakuwadde eddagala, genda osimbe ku ddaalo ly'oyo akutawaanya omuzimu, oba jjajjawo omusajja oba ani mwagala kweka byama. Kakati ng'oleeta eddagala erisiba omuzimu, ebiseera ebisinga obungi balisimba mitwetwe. Okitegedde? Erisiba omuzimu balisimba mitwetwe. Bw'olisimba emitwetwe bakuweerako eddagala erisimbibwa emirannamiro. Lyekkubo kuyingira kufuluma. Olina kusimba mitwetwe n'osimba n'emirannamiro. Okitegedde? Kyokka bw'osimbako ewamu bulabe. Yate kakati bino ebisajja n'ebikazi oba ate mbiyigiriza mpisa mbi oba nkireke kino oba mbibuulire. Ebisajja bino kati biwuliriza mulimu ebirogo kati bigamba Mulangira tasaana kkomaawo. Kale nze sijja kugaana kubabuulira, naye nga kyembabuulira kibi. Nze sirema kugaa nti kibi tekina gye kikutwala, tekibbulukuka bubi nnyo, kibbulukuka nga bbomu. Kati nze kankikulagirire, ate naaba nkulagiridde eddagala. Kati nze kankubuulira abakola ebibi bwe bakola. Okitegedde? Abasawo ababi bwe bakola. Kakati ng'akuwa ddagala olina disimba mitwetwe n'emirannamiro. Lwaki njogedde ekintu kino? Nti abasimba eddagala ku malaalo beegendereze. Eddagala eryo bw'olireetanga omuzimu mweguli, nga mweguli weesunako
kuba gubaamu weesunako olitadde emirannamiro olitadde emitwetwe weesunako okitegedde kyokka weesunako kuki omuzimu ogwo guvaayo okusimbako eddagala si kwe kulemezaamu omuzimu paka omuzimu tegukkaayanya kuba gusobola n'okukulengerera eringojja ne guvaayo n'osimba mu bbanga wabula pulosesi y'empewo muli amere tayinza gitegeera omuzimu gumanya ng'ogenda gusiba era gumanya nti oguze kusimbako ddagala omuzimu ne gukuleka n'olisimbako ne gukkiriza nti onsibye tegukkaayanya gukkiriza nti onsibye okitegedde naye oba togusibye gwe muntegeerayo oba omanye ogusibye gwo mu bw'omuzimu oba togusibye kuba omuzimu mwoyo omwerere tegulina mubiri we gusanga we guyita okitegedde oba togusibye naye gwe muntegeerayo oba ogusibye n'omusawo aba asibye okitegedde kakati ng'osimbako ddagala kati omuzimu ogwo buli lwe guvaayo kiba kifuuse kibonyoobonyo kiba kifuuse kibonyoobonyo kati kibonyoobonyo muki omuzimu gufuuka eddogo omuzimu lwe gujja gukulembeza eddagala liri baatusiba bansiba okitegedde ne gulyoka gubonyaabonya famire omukazi ayinza okuvaamu embuto bbiri mukazi wo bw'oba musajja nga guwasimbako eddagala bw'aba mukazi wo nga yalina ekijja kyeyasimbako eddagala obubonero obulabira mu maka gammwe abalina amaka galimu obubonero buno mwegendereze njagala amaka gabeere nga gateesanga kimu bw'oba nga n'amaka nga galina obubonero buno okuvaamu embuto ne bakugamba nabbuguma okuzaala abaana abatatuuse abaana bo bafa okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo mubaako akabuuza okitegedde kakati omuzimu guno bw'ogusiba nga gubaddemu gukuleka ku ekyo ky'okoze era ne gukkiriza ky'oyagala njagala kalemereza njagala mirembe ne gukuleka ne gukugera mu bukadde omuzimu ogwo tegutera kusonyiwa gwe yakola ekyo tegutera kusonyiwa gukunyiigira n'ezzadde lyo ly'ozadde era abaana bo batuuyanna nnyo n'omuzimu ogwo okugukkirizisa nti tusaba tusonyiwa kati abasimba amalagala ku malaalo mukikomye kuba tekiriimu kalungi gwalisimbye oyinza okwagala emirembe emyezi 6 oba mwaka oba myaka 3 naye kye kigenda okuddako kubanga ensonga gy'olisimbidde ogifuna ekyo kituufu kubanga ne bw'ogenda ku musawo okusiba lubaale omusawo akola emikolo gye lubaale nakkiriza nti baatusiba lubaale bw'amala okimanya nti totwagala ng'akkiriza emikolo gyo gy'okoze nga naye awandiika wali nti batusibye oyo lubaale ng'amukkiriza ng'akuwa emirembe ng'akuwa ssente lubaale ng'atijjayo akufunira emirimu egy'ebbeeyi nga n'emmotoka ozivuga ogwa lumu kabenje oba si ekyo lubaale ayinza okukulekera essanyu lyo ly'oyagala kati naddira omwana wo gw'osinga okwagala ali Makerere ku kampasi abuzaayo omwaka gumu babeera bagenze ku biici okuwuga ne babeera omwana yafiiridde mu mazzi oba babeera bakutte emmotoka bagenda mukono olya nti akabenje kagudde abaana 3 bafudde n'owuwa abaddemu abantu ebintu ebikanga babimutera okuwulira ebisinga obungi ku makubo tebijja byokka busiru bw'abantu famire ezisinga obungi zotera okuwulira zitera okufiirwa ennyo abaana nga kwe batunudde famire mugende nga muzinoonyereza famire neefiirwa omwana nga kwe badde esibidde olukuba abadde abuzayo omwaka gumu okumaliriza omwana abadde akolera London omwana asinga okuba ow'omugaso mugende nga muzinoonyereza famire esinga okufiirwa abantu ab'omugaso naye nga bafiiridde maanyi sigamba bano abakadde nga bw'owulira bano emyaka nti bidandisali baanisa abo ngamba abantu abafiira mu myaka emito myaka 38 bwe batyo yakakola yakafuluma bwe batyo afiiridde mu kabenje yagudde mu nnyanja biki ebintu ebifaanaganako bwe bityo abo benjogerako okitegedde babaako akabuuza
mu ngeri y'enneeyisa ne mu ngeri gye baalinga banoonyaamu emirembe. Abantu bazanyira nnyo ku bijja, abantu banoonyeza nnyo emirembe ku bijja, abantu beetaasiza nnyo ku bijja. Kakati ekirala yangu yabyokola. Ekirala abantu abasiba emizimu, omuzimu n'atwalako eddagala n'alisimba emitwetwe n'emirannamiro ng'omuzimu teguliimu, nga gwasangiddwa gwagenze, n'otwalako eddagala, tayimingi n'ekulema, osanze gwafulumye, n'osimbako eddagala n'olaamiriza nkusibye toddanga biki mitwetwe mirannamiro, n'okunyuka n'ogenda. Mbagambye ziri mpewo njereere. Omuntu bw'afa afuuka mpewo njereere, tebamusiba, tebasiba mwoyo mwereere, ebyo kwerimba, okitegedde. Naye ng'eddagala erisiba gyeriri era abantu balikola basiba, okitegedde. Naye gye emyoyo gikkiriza ky'okoze, ne tosobola kusiba mpewo njereere, okitegedde. Kati balisimbako. Kati eky'omukisa omubi ojja otwalako eddagala ng'omuzimu teguliimu, gwagenze dda kukyakala. Gugenda okudda nga wasibe. Nabagambye dda empewo enjereere tebulwa weeyita. Liri liba ddagala bibeera biti, tebulwa weeyita. Yo tekkayanya, eba eyingira era neyeggulira. Naye ekintu kiri kimu, wanzigalira ebweru. Gujjira kwekira ne gujja nga gukaaba nnyo nga gutintima nnyo n'ogamba atusiba sikyalinawo embeera biki ndi ku ttale gye nagwa biki gweyogeza bwe gutyo, naye nga gubeerayo gusulayo. Ono yasimbawo bintu bye, ddagala lye biki, muzimu nagusiba era nagwo bwe gujja banzigalira ebweru. Kati omuzimu ng'otayiminze guli bweru n'osembako eddagala mukonko mu kafamire z'owulira mbu yagwamu omuteego, okitegedde. Naye ng'ate emiteego gyegiri era abantu bagiroga. Kati ogwo omutego gwe baloga si gwe njogerako. Kati eriyo omuteego nga jjajjammwe yennyini mu kika y'abasaanya, eriyo omuteego nga ssengammwe mu kika y'abasaanya, eriyo omuteego nga kitammwe y'abasaanya. Waliwo ekyana kye muzaalibwa nakyo kibeera Kampala, bwe kyatambula ku musawo ne bakigamba muzimu gwa kitammwe gwe gubasumbuwa, nga kireeta ddagala nga kiteekako. Kati kyajja kyatayiminga omuzimu gwagenze dda kiteekako eddagala. Wulira firimu, okitegedde. Omuzimu ng'osimbyeko eddagala nga gusangiddwa teguliimu, ogwo gusaanyaawo famire. Be bantu abatambula omuteego. Tulina omuteego, olinaafa biki, okitegedde. Omuzimu omusibire ebweru guba muzibu nnyo. Ate ofundako omusibe nga guli munda. Omusibe nga guli munda tegulina nnyo buzibu, wabula gubeera munyiivu, gubakuba paka lwe musamira lubaale ne musumulula emizimu egyo. Kitegedde amalalo tegakkirizibwako ddagala, era kyovola nti mu kusamira mukola lubaale n'ababonyaabonya nnyo paka lwe munafuya eddagala abantu ababi bye baasimba ku bijja. Okitegedde, omuzimu omusibire ebweru gubasaanyaawo. Kakati ono omukyala azuukuka nga amalusu gamutuze ng'ali mu tulo, n'azuukuka nga muyise ne mu nnyindo. Mu famire mubaamu omuzimu nga oli baatugamutuge oba nga battamutte. Bino bye bagaa nti anku waffe ow'egindi bamusanze yafudde mu buliri naye alabika ng'eyattiddwa obuttibwa. Eriyo abantu abasinga gwe basanze nga battise naye nga oluusi talina nnyo binuubule, ng'oli alabika yamugudde mu bulago n'afa ekiziiro. Kuba omuntu bwe bamunyiga mu bulago bwe bati afa atuyidde. Naddala singa waliwo abantu bemusanga ku makubo nga yafudde naye nga tebamutemye, nga oluusi aliko enkwagulo bwe bityo. Kati abantu abo abasinga obungi babakwata nsingo bwe bati ne baginyiga. Kati bw'aziira essaawa ennungi 2 oli n'amunyiga ensingo bulungi n'agigatta, omuntu oyo kiba kiziiro. Okitegedde, afa tassa. Abantu bwe batyo. Oba omuntu eyeetuze, kati omuntu aba mutulo amalusu ne gakutuga ne gakuyita ne mu nnyindo, emabega ebaayo omuzimu ogwafa mu nfa eyo bw'etyo.
okitegedde munfeeyo bwetyo nga muyina omuntu wamubase nga mubajajja mubaani obaani nga yafa munfeeyo okitegedde ng'oluusi baamutta oluusi mwasanga afudde temwamanya kiki mukika emyaka mingi emabega oba jjo oba luli oba mwaka gwa 8 oba 9 awo oba 2000 oba mwaka gwa 6 oba mwaka gwa 5 oba gwa 7 bwe bityo ng'abantu bemuwulira bulijjo tigundi bamusanze ku kkubo ng'afudde naye ng'aliko enkwagulo kati abasawo ne banoonyeza ne baga bassemutte naye mu nzitaki bamusanzeko enkwagulo ntono abasinga obungi oluusi baba bamugudde emireekaano okitegedde oba mu buliri ng'awo n'owulira nti oli yabadde ne mukyala we maka semaka yasse mukyala we naye nga talina we yamutemye nga yamugudde mu bulago kati omuzimu ogwo bwe gujja ebiseera ebisinga obungi nannyini jjoba omuzimu ogwo kwe gutudde gwe guba gwalondoola ebiseera ebisinga obungi aba atugibwa amalusu gaba gamutuga amala kukola nnyo n'anoonya baakiwanuka n'anoonya amayembe g'ekika ne balwana ku muzimu ogwo ne batereeza obulago bwagwo era omuzimu ogwo ebiseera ebisinga obungi bwe gujja ku muntu ono nga gubadde gunaayogera gwogera gukutula ebigambo gwogera ng'ogunanaagira okunanaagira kwa njawulo n'okwogera ng'okunanaagira bya njawulo waliwo ayogera ng'ebigambo bikutuka bukutusi ate okunanaagira omuntu aba anaanaagira bunaanaagizi kati okunanaagira si kwe njogerako wabula njogedde ekifaanana n'okunanaagira waliwo omuntu ayogera ng'akutula ebigambo ng'era toyinza biwulira kati omuntu aba alinyiddwako omuzimu bwe gutyo gutera okujja bwe gutyo obulago buno baba baabugatta omuntu eyeetuga oba omuntu gwe batuze obutuzi ebiseera ebisinga obungi amalusu oba ebintu ebisinga obungi bimuyita mu nnyindo oba omuntu ayabise omutima omuntu ayabise mu omutima mujje mwegendeza omusaayi gumuyita mu nnyindo kati ayabise omutima si gwe njogera ku muntu afudde ekiziiro nga baatuze mutuge oba nga yeetuze okitegedde mu kuziira ennyo ng'ensinga emaze okuziba ng'ensinga emaze okuziba mu kuyiika endusu bwe zijja mu kamwa zibulwa we ziyita ne ziyita mu nnyindo okuba ekkubo ly'ennyindo lya mulirwano n'eryakamwa okitegedde kaakati n'omuntu ng'aliko omuzimu ab'ekika baliko omuzimu gwe baagenda ne basimba eddagala wakati naddala abataagala kumanya byama bino bye baakola abantu abakumpanya ebyapa biki endagaano z'ebibanja agenda ku musawo n'amuwa eddagala liro terisimbibwa mitwetwe terisimbibwa mirannamiro eddagala liro lisimbibwa wakati w'ekifuba n'omutwe okitegedde bageraageranya omumwa akawanga oba skeletoni eri oba omufu engeri gy'alimu ne bageraageranya nti kati omutwe gulabika guli wano ekifuba kiri wano ensinga erabika eri wano kati ne bageraageranya omutwe bwe guba nga guli wano omumwa guliwa okitegedde omumwa guliwa kati awo ne basimba eddagala kati eddagala eryo singa lisimba mu kugeraageranyiza mu nsingo okitegedde omuzimu ogwo buli lwe gujja gw'obeera ng'alina ebikutuga eriyo n'abantu abalinnyibwako omuzimu ne gujja n'olowooza nti agenda na kusesema ng'omuzimu bwe gujja asooka kwegoga nga bwe gujja asooka kwegoga aba yeegoga kitegedde omuntu oyo amala kunaaba nnyo eddagala n'okunywa eddagala n'omukolera emikolo aba yeegoga oluusi muyinza n'omuyisaako enkoko enzirugavu biki n'okusumulula omuntu oyo asumululwa emirundi ng'ebiri nga omuzimu bwe gujja abanga yeegoga abanga agenda okusesema abanga alina ebintu byaleeta ng'ayagala okusesema bwe bityo okwegoga okitegedde kati abantu ebiseera ebisinga obungi omuzimu ogwo ebijja abantu babikolerako ebintu bingi nnyo kansuubire nti ono ategedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.